ate yatambuza ku music waliyeni music yetambuza yekka kyova bantu nyimba zavuganga nokola video nga batandise okulanga abantu abatali aliyeni kati nga lumunyizo banga ntambula nensanga drive nga zikuba tuina aliyeni wano ne mukona kasimu ne mugamba owayo nga ate no program mbadde sigimanyi wawe yakutukiride na gamba nti ogenda kuyimba wano nangamba yi ate bani yabo ne mugamba motoka gisazo ne kuba drive naga owayo baleke bayizo babeyiya kate mwetu nga kisusse kanga tunati yenga ye buli kyonna kyabadde akola nga batayaga bitu bimalako mirembe yani bitwali nga tuwogeranga ngambala banze ndongo njikuba naye sikubiye ndongo yange ntoya kumala kemira ate tenza kumalako mirembe kyo banji bayogeranga bingi nyawo nga tutandika okufuluma yawo juke wabira wengo kola bikibi byonna nengo zaye yefiirayo ngweda manchi agenda okwene kikyali ya twali mu kiwempe lockdown ne tukwatira mwawo kati nga jukya lockdown byali bitabuseemuko nga musajja wange avuga piki n'agenda ewa mukadde n'aleeta ebifurusi by'emmere n'atugabira paka twamuyita mu mbeera bwetyo mukadde yali avaawo nga aliyo gyali kati obimanyi naawe ebintu bya kesisi kaye nengenda batugeze oli mu bbaala ne bakuba oluyimba bano bango otambula bana bo buledi n'olusanga oluyimba galukuba okitegera muga mwana sanze guni nga ataddeko oluyimba lwaffe nenjagala n'omwokyayo nagayogako nate sente zaffe ng'omwokyayo kuki yabadde alina n'okwokyayo kwafe aba bayimbidde oluyimba olulungi kuba kyemmanyi nti omuntu okugamba nti wamalala ng'ayagala okwefuula kyatali oba okweyisa mu mbeera gy'atali oba gy'atasobola maintayininga kati kyogamba ye ku byonna byayogera kuliko kyatatuukiriza akaki ojja kamubuuza nga bwe nkugambye nti nze yandeka ewaka nga nkyasoma n'agenda mu zigeto ze okitegeka ate munnaye kati nze mbala ebyo mbimanyi ebyo byongamba ebyakakoola ojja kimubuuza kasi oli kyaliwo mu woteri nga wemanyi ebyo byamenyawo obuyumba biki byonnaawe kati okuda muno egenda otutuukawo nga mami aliyo gyali ekiboga anti embeera yeera yeeyo nga bwomanyi nti ye mujagujagu era nga akwata piki n'agivuga nagenda wamukale ne basaka ebifurusi by'emmere n'abireeta nagamba eri kibi byawo fumba naye n'atwalako byatwalako gwera okoda buno giraba edduka kituufu ati byebyo kale nakyayimba gukyoga gwe twabiyitamu nokoda buno ogiyita mmere kulya baze kivala abantu olulaba oluyimba oluba lwagala kuba yayimba ku kintu ekiri pasono ngali akola mu nnyimba ze zisinga obungi era kibanze nebuuza nnyo n'abantu bagamba mbu simanya baboga mu music simanya biki omuntu ayimba ku kintu nga kikwatira ku muntu wa wansi gogemu ekigira kugwawo kigenda kuvaawo leero awo bosaagamu nno katono era byemu byebyo buli omu byeyalaba lwaki ombu fena tulaba ebizibu byebimu mu lockdown kati awo lockdown tugivaamu atandika okuyimba nenga bwe byali nti ebibye nga si bya siriyasi kati nga jjawo naŋŋambe wakamwana nakubya oluyimba luluno by that time eri akyakuba design awo ku mboozi y'enkoolaawo naŋŋamba ngenda bafuukya kyebaawalula ne mugamba wakasa naŋŋamba kati biri ebintu bibiri abayimbi ngenda bawa respect ng'ebyokuyimba binnemye oba bo bagimpe nga nkoze bye bakoze n'okubasingako naŋŋamba nzija kubeera nnamba emu ate mu bbanga eritali lyawala kati amaze mu ggulu nga nze abiŋŋamba naye nga mu mutima ŋŋamba bisoboka
nga omanyi nti industry ya wano ya music si nyangu kunze naye nga ate yalaga byangu okuyimba kwangu papa essaawa zino mutunulira bwenti twabadde ku Freedom City nenko flashback nebyeyaŋŋamba neŋŋamba kituufu obalaze nti byangu ate yatambuza ku music waliyeni music yetambuza yekka kyovulaba nti ennyimba zavuganga n'okukola vidiyo nga batandise okulanga abantu abatali aliyeni kati nga olumu nnyinza obba nga ntambula nensanga drive nga zikuba tulina aliyeni wano nemukonawo kasimu nemugamba owaayo nga ate no pulogulamu mbadde sigimanyi waliwo eyakutuukiridde nagamba nti ogenda kuyimba wano naŋŋamba yiye ate baani abo nemugamba motoka nyisaziwa nekuba drive nagaha owaaye baleke bayinza obba beeyiiya kati munetuwa nga kisusse nga tulina okukola vidiyo bamanye ani aliyeni omutuufu naye so teyakola vidiyo nti kolaki nti kutundirako music talina malala kuba by the way amalala kyeki soka ombuulira kuba kyemmanyi nti omuntu okugamba nti wamalala ng'ayagala okwefula kyatali oba okweyisa mu mbeera gy'atali oba gy'atasobola maintaininga kati kyogamba ye ku byonna byonna byayogera kuliko kyatatuukiriza akaki ojja kamubuuza nga bwe nkugambye nti nze yandeka ewaka nga nkyasoma ye n'agenda mu zigeto ze okitegeka ate munnaye kati nze mbala ebyo mbimanyi ebyo byoŋŋamba ebyakakoola ojja kimubuuza kasi oli kyaliiwo lukuba tonkako ekuba private party ekuba tewali video ne kati by the way ye nga ye tiyabira excited pya music yakubanga netumusaba mukubo nga akuba nenga ye agamba ekyo tulina okuba n'okusingawo kubanza olabira nga nze kkaye neŋŋenda oba tugeze oli mu bbaala ne bakuba oluyimba oba noba nga otambula abaana b'obuleediyo n'olusanga oluyimba nga lukuba okitegeera nomuga mwana nsanze guni nga ataddeko oluyimba lwaffe nenjagala n'omwokyayo nagayogako nate sente zaffe ng'omwokyayo kuki yabadde alina n'okwokyayo kwafe aba bayimbidde oluyimba olulungi mukadde si bbanga ddene kubaalimbidde ebbanga ddene kagamuna ategeera ati bagamba nti oba yategeera bifu nga tunabona kuteeka kuyimba era mukadde abitegeera nga recent nga era bwe kitambula essaawa zino ate yawezezza emyezi 8 ng'ayimba kyekyo bwe kyo bwekiri kati ebyo ebyembeera embi gwe kirumanya aliyeni wa ghetto kati ekyokusula obubi tekikola mawulire tekyewuunyisa kuba tetukyegaana fe tuli baggeto oba wakyeganye odde nga kyewakana lwaki abindaga ngwedembira bayaŋŋamba tugera tuuka ekise nga ffe abaliko essaawa zino si yaliko akoze rekodi naŋŋamba njaga kubeera ndi top 10 owakanamu kale lwaki ate amalubi ŋŋamba nti binagamba obiraba ngwedde mbiraba abantu abo bantekamu nnyo akatengo abo benyini boyogerako abagabanga ebbanga myezi 3 mugera bamugudde biki amalala mangi kale nga nze muli mpulira nga ndi touched ninga bwe mba njogera naye naŋŋamba abo tebakutiisatiisa naawe baveeko gukyolina omumanya ffe weetuli ate tetugenda kugwa reality weetuli ate tugenda kugwa kati abagabanga emyezi kati bagabyemeka sooka ombuliremu bwanaatuka Desemba kuba abamu abagabanga emyezi 3 be bamu abagaba Desemba ate abamu balaba ekitangaane basala era mbeerawo ne batulira bweti neŋŋamba akalido bakawulira
akate lwakimba mutuuze ebbali ngwede buli kimu nali mbiraba okitegeera n'olunaku nyininyini lwe bagamba mbuno yakubye ebbawunsa nze mu bbala naliwo era nalimu ne mukubira n'essimu ngwede ali mu bbala nagamba bino sooka obireke sooka oveewo okwo nenvaawo era naye nga ye kenyininyini yakubako okwo teyakuba kuba mazima gali nti nze abanzi management yankubira essimu eya vox neŋŋamba alieni akubye ono bawunsa waffe biki nembagamba naye akubye nti ye tulina bu vidiyo biki nembagamba kiri fine kasa mulina vidiyo akaterenze munjaga zaaki okitegeera tube twagala tule ku mmeeza tetwagala bikola bwe uti mbagamba aye mumukubidde agambye atya kuba aliyeni nga ye aliyeni ategeera kyabakola era bwe kimu abakimanyi kyagera kuzzaako nekyanabazzaako okitegeera time etuuka tubagamba bajje bu vidiyo nga balaga nti aliyeni yakubye nga maze tewali alina ka vidiyo era amazima ne gavaayo nga bawusa nyini agamba abalina aliyeni bye bankuba so si aliyeni paka ebituufu ebyazuuka nga gudo yamuyisaamu oli gudo omulaba edduka yakubira security champion gudo obadde oyagala kuzalawa ojja buuza ye kenyininyini alien skin ate kati walaba bulungi nnyo n'abantu abagenda naye baaliwo bamanyikiddwa yagenda n'abantu bana okitegeera kati ebintu ebya palaso nange by the way wowe yasooka okumpeeza ka vidiyo nga byakagwawo bwe biti nangaba bino birabye nga mazone sinabakola ki sinababiraba nambuuza kati nga kirina okukola kusobola kumanya kikituufu kuba mulimu omuntu asobola okupositinga ekintu oba nayogera ku kintu naye nga tamanyi butuufu bwakyo kale bwe nabiraba nirangire olaba nga bitabuse nenkwata essimu nemukubira ye kenyininyini alien skin naŋŋamba si kabadi byebibaddewo naye tulinde paati 2 temwagiraba era bwe yaŋŋamba ekyo nze nenkwata essimu yange nenteeka ku statasi yange wait for party 2 nensirika nze nali nkimanyi kyonna ekijja kuba takola kintu nga tamaze kibala takikola era bwe yaŋŋamba gwa mukakamu linda bulinzi party 2 nange nentuusa obubaka nti balinde party 2 party tebagiraba era ne bwekuba libadde kulwana era yandibadde nga akikoze eki naye nga ate nze mmanyi si wa buvuyo era nkimanyi talwana ebyo kati ebyo byabitekise ebyo gwe kyolina omumanya paati tuyali ki okitegedde kati nze mba nkyabuliriza ebiddawo nga oli paati tungirabye era bwe nayimirira bwe nti ku baka stage ngaomukulu ali ku stage neŋŋamba ye paati tuogindaze fine sijja kibuusa ekyomukisa naye nokukola akoze toyinza kujjawo kyamukisa naye nokukola akoze kubeera si yasinga omukisa kuba ogamba ekyomukisa obanga agamba nti byonna byakoze abikoze lwa mukisa naye nga nokukola akoze eki akoze okutuukawo wali essaawa zino ate era bingi byayiseemu okutuuka kikyali gweokumulaba waali awo the star ate kuva buto nga akimanyi star era nga gwe bwewetawo akavimbo mwe temujja kukwatagana naye kati lwaki oba omunyikira mu ttooke abaana tulina abaana kati ekiri kyokugenda mu kyalo era tuba tugendayo tuba tetwalayo kamera oli mukadde waffe odde nkugambye ne mu lokodawuni yavuganga piki nagenda najja ebifuluusi by'emmere kitegeeza nti tuba tugendayo naye nga tekuliiko ki
mweyo kyemulaba kyekyaliko ku kamera. By the way yankubira essimu ku makya nangamba tugende ewa mukadde ne tugenda ayagala ebyo biriko ebyokugamba mbuno nti oba kino oba kiri yakayokezi ku makya nagamba kino kimyenda okukola nakikola aye nekiggwa. Omuzukulu yaliwo ate amutukereko kiyaliwo omuzukulu yaliwo yaliwo wano eno omuzukulu yagenda abe ku jjajjaawe ani wamulabako mu bifaananyi lwaki obuuza ebingi oŋambye olaba ka vidiyo omulabamuuko gwe kiro nomanya ne kati mbeera awo nempisa omukono mu maaso kwa bambi mulimu ekiro kyotunulira n'olabaye n'ogamba bambi batulaze omukwano bamulaze laavu kuba amazima gali nti nze saagendangayo kuba nze mwana ndi mwakatengo naye nga obeerawo n'olaba videos nga zitambula n'ogamba waawo ng'omuntu gwe mwayo naye nga muli akomando ng'essaawa zino ensi gitadde ku bunkenke oyinza obutasanyuka naye nasanyuka enye kya freedom sita abantu batwaga omukwano bambi era nze big up buli kiise yaliwo neya contributinga batulaga laavu era ng'omugole kati omugole aba ayinza okukeera mu kidaala era omugole avayo ku tayimu eri nga batuuse omumwanjula naye nga buli kimu kyali kirabibwa kuba entimba ezaaliwo anti jjukya kyolina omumanya nti saava za tiktok zonna zonna ziri wali ku fangoni tokimanya ekyo era yaliwo obwetyo nga bwe yali kuba tukomukubira akasimu n'okgendayo nga kitegeeza nti enkolagana wene nga bwetyo palaso kwani yayitaani si butategeereka naye ko kyogamba nno ti ye alini agenda buli wamu amala gagenda buli wamu kitegeeza nti waliwo embeera yaliwo ey'obwase Buganda oba eya musician ku musician ebyavamu biri ebyo kuba by the way alini muntu neobanga tubadde mukwano gwe naye n'omukwesimu gwena kyoyagala nga manyi tolina kyogata ku industry abajja kuyirawo omubiri ekyo kyemumanyiiko mpozi ate ng'ozidde mu zalawu aba tojja mukwasaganya nti alina oluyimba yayimba alien skin n'agamba nti abalaba ekitambula bamwerippeko essaawa zino bw'obeereyo n'ozimba mutwe gwo n'olemutegeera nti kati yalina amasannyalaze gwa gujja kukulumira ddala ne bwe weezuula n'omanya nti amazima kati yaliko akatambula abajja kusembeza talina buzibu kasi tokkiriza kyogagwa amasannyalaze togalaba gaaliko filifeezi gakuba gati kyogamba gwe togawulira ate mugambe ki ye kenyini amanye ekituufu wa yakyeyogeredde ayagalize mugambe ki anti kati ye kireva ye yalina okuba kuba n'amagezi n'okubazigira aleme kweyagaliza yekka abakulu bali bonna bonna bagambe nonno muliyo naye musubwa ojja n'osunako obusunyi bwoti totulwa ku lisitaayo awobuuza ekibuuzo ekituufu tulwa ku lisitaayo edini gye twazaalibwamu nnyo n'amaanyi kuba newaka mu kyalo kyaki eriyo ya muzeeyi waffe eyagizimba oyo omukyala yali ku stage teyali maama waffe maama basinga bamumanyi oyo just sister waffe essanyu lirina okubeera ery'amaanyi nze wandabako manyi nze essanyu linali nina kalwakuba nti ye yavaayo n'alaga essanyu naye nga buli omu yali musanyufu
olaba kukenyi wangamba wali musanyufu nnyo ng'owulira ne kati atoolo kati ffe osisita waffe bambi si mami waffe mukulu waffe ate ekyamanyi oba ogedde bubi amanyi olida agayina kate muzeemu amaanyi gyebuba gyetuva yonna nga yazzaamu nze amaanyi era nga yaŋŋamba kinabeerabo kinabwe ekiti kate atuuse wona temuzeemu amaanyi olide ye kanyinyi kati maanyi okitegeera ne just nze kyenyinza okwogera nti just only blessings byali abakazi bakasumbuwanye bajja bangi kiki gyali ni screen kukyabakazi okugamba abakazi bali batya mu inbox abadde waka bakola ki kati wona bafaani naawe kati oyinza okuba faani gwagobayo kalina omukazi abafaani ng'omusajja bwali faani era bwampeereza ka message naŋŋamba nti banne olibala nonyumira nti weebale nnyo okuwagira toyinza bejjako kuba baba bafaani bo kagona amanyi otya akwegwanyiza natakwegwanyiza ko bonna baba bafaani baba betimbyeko akapaneri kati nti onaze nga ayagala kino obona ayagala kino andi kyosooka okwebuuza bwe yali tannabakuba nga yali tabayina okitegedde kiba kitegeeza nti abaako gwedi gyakoze eki gyatuuseeko gwobayina nze mbayina Dexter Mukyusa ali fine gyali alina akayimba akapya njagala sente video yafulumye bagende ku YouTube channel ye Dexter Mukyusa nawona music wali distributed bagire Fangoni Forest batuwagire batwagale ngira babadde bakikola manager Eric from Fangoni Forest Eric Management